nze n'amawulire agatalinda muyinza okuba mugafunyeko ku sources endala olw'ensonga nti mbadde ndi mu bize nga nkyakwasaganya live ya leero naye nze n'amawulire agatalinda mutegeere amaanyi gammwe n'obuvunaanyizibwa bwammwe. Bulijjo bwe tubagamba okugenda okukola demonstration either ng'ogikola ku Twitter oba ng'ogikola ku TikTok oba ku Facebook oba ng'owandiika ebbaluwa n'ogisindike tuba tutegeeza nti ekintu ky'okola bayita peaceful demonstration. Gwe Munnayuganda aliye bulijjo bwe tugamba nti ekintu kye bayita peaceful demonstration kikola era osobola okulwanira ku mukutuko gw'olina nga mulooza tusaaga. Kati mutandise okutegeera ki kye bayita okwekalakaasa okw'emirembe nti kukola. Gwe muganda wange ali ku Twitter ng'osobola okukola tweet eri ku ofisi y'omukulembeze namwetola munsi yonna ng'osindika information n'obujulizi bwonna ng'ogisindika ku UN Human Rights ogisindika mu International Criminal Court ogisindikira President wa America ogisindikira ani tubagamba nti ekintu kibayita peaceful demonstration kikola. Kati nkomerera breaking news muyinza okuba muziwuliddeko somewhere nange nzembo version endala mulyoke mutegere kye bayita amaanyi g'abantu. Njira obebaza nnyo okuba nti mukukyali medde ku mulimu gw'okulwanyisa Museveni mu ngeri yonna esoboka. Tubagamba nti Museveni akozesa ssente nnyingi nnyo okuyimirizawo gavumenti ye olw'ensonga nti akimanyi nti si Munnayuganda ebintu abikola mu bumenyi bw'amateeka. Breaking news ezisookera ddala kiri bwe kiti. Mujjukira demonstration Bannayuganda bagenda okwekalakaasa omuli muganda nga ekyuma kya Yesu ne banne bwe bagenda mu ggwanga lya Canada okwekalakaasa. Omukyalo oyo Joy Ruth Acheng we yajjira n'abaconfrontinga ng'ayambadde engoye za NRM n'ayogera ebigere bitakwatagana nti abaana ba National Platform beewamba era Museveni tawamba bantu n'ayogera ebigambo bingi nnyo. Kumbe gavumenti ya Canada yali eraba era oyo mukyala abadde akolaga ne bannansi ba Kenya Abasomali Aberitria okutandika okutwanga Bannayuganda era ng'ateeseza ku Bannayuganda emisango mingi nnyo. Bano batuuka n'okuwandiika ebibaluwa bye bakuntumye nga bisindika mu migration okublokinga Bannayuganda bonna okufuna asylum mu ggwanga lya Canada. Kati Canada yakoze further investigations ne footage yalabika gwetwazannya wano ne bafuna information omukyalo oyo either ali ku deportation center oba yatuuse dda ewaka bamugobeddewo tebaagala kumanya no sense. Ambassador wa Uganda mu Canada Joy Ruth Acheng mugobe Canada mugobeddewo teyagala kumanya kubanga ekooye enkwezenge oyo mutegedde omu. Owokubiri Demapuga bawa Joyce baagala emmanga eggwanga lya America limugambye tagenda kuddamu kulinnya mu ggwanga eryo awereddwa mbagirawo obutaddamu kuyingira mu ggwanga eryo ne ensi za European Union ne zimubaninga indefinitely talina kutasobola kuddamu kweraanya nsi yonna ya EU n'eggwanga lya America limubaninze. Era mukoye erimu n'omulamuzi Nsingizi eyabadde mu musango gwa Mpuuga ogw'okulya enguzi n'aguyisa. Nsingizi eggwanga lya America limubaninze ne European Union limubaningirawo obutaddamu kweragira wantu wonna nti asobola okufuna visa ya European Union oba okwesaaza ng'alagenda mu ggwanga lya Canada oba erya America bamubaningiddewo. N'omulamuzi Nsingizi eyasaza omusango gwa Mpuuga ne bamubaningidde kuba bategedde nti ono musajja naye muli wanguzi ole mutegedde. Amawulire amalala nabagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozeka nga oyambe ekkiriza. Abantu bano batukozeeko effujjo batuliddemu enkwe nga beefuula nti balungi nga si balungi. Muganda wammwe era mukwano gwammwe Dr. Hildaman Mazongoto Hilary Kiyagga naye abadde agendagenda mu ggwanga lya America as well agende mu ggwanga lya Canada ng'ono abadde agoberera president mu ngeri doza bitongole by'okwenda by'ensonga gye byategeddemu. Ntegezeddwako nti naye Dr. Hildaman akomezeddwa ku kisaawe Entebbe n'omugamba addayo osortinga visa issues n'eggwanga lya America. Kumbe eggwanga lya America lyatadde envumbo ku visa bwe yatuuse nti bamugambye please tugenda kukkiriza kuyita wano visa yo erimu obuzibu ddayo okolaga n'eggwanga ogalayo ku embassy ya America bakkalikafange ku visa yo. Agenza otuuka ku embassy ya America mugamba we are very sorry the visa is cancelled and you are banned. Nagezaako komne bamugamba ate as well n'eggwanga lya Canada lyakubaninze the same way kitegeeza n'oyo bamubaninze okwetaba mu bikolwa ebitali bitukuvu ebyokulinyira eddembe lya Bannayuganda. So n'oyo Dr. Hildaman Mazongoto bamukoze ekintu kyekimu ayinza okutaddemu America n'eggwanga lya Canada kuba badde babasindika nga abantu bajja ne bagobera president mpola zamutegedde bulungi nnyo. Omulala akiguddemu ye mukyala gwe bayita Veronica Nannyondo. Veronica Nannyondo wetwogerera abadde
yali mu struggle lukwe nga akolagana n'empuuga ate the same time akolagana ne Museveni. Omukyalo ono abadde ayina enteekateeka y'okkola embaga ng'ali mu ggwanga lya America ng'alina okufuna green card. Era omukyalo ono wetwogerera naye eggwanga lya America limubaaniza obutayingirayo n'embaga eyinza okuba ng'esaziddwamu olw'ensonga nti baategeera nti yakolagana ne Museveni omuwa ensimbi nnyingi nnyo bwe yagenda n'asayininga ate n'amala neyeekyusa nti yasayininga bukyamu olw'ensonga baali bamuwadde ssente nga ye akimanyi bulungi nnyo nti n'ettaamu ebadde eddako Museveni yali yamusasula ssente ne bw'atadda tagenda kufaayo ng'agenda kudduka agenda mu ggwanga lya America. Nono Veronica Nannyondo naye bamubaaniza obutadda mu ggwanga lya America na buli kimu ne bakimusazizaamu kubanga abadde n'embaga gy'abadde agenda okukola mu mwaka guno gwennyini era nga n'empuuga yennyini abadde alina gy'atendenga n'abalala. Kati mwenna abadde bagoberera president nga muli mu kabinja ka mpuuga ne Museveni yammwe yabalula esiridde mukendeeze fujjo okutta abantu si solution. Mu basajja ba DP Bulooko ensi yaffe esigadde mabega lwakagala kulya nsimbi. Ensi yammwe esigadde mabega lwakagala kulya nsimbi. Buli kimu ne mu kisabotaagi nga abaana bannayuganda bali makomera baffa mu nsi z'ebweru nga bagenda kunoonya mirimu muli mu kulya ssente. Mulokwa mwakimanya nti muyina kubeera mu byabufuzi nga mulya mbuli ssente. Kati batandise babaaninga ate muyina properties ebweru bagenda zibaaninga nazo. Kati imagine ambassador oyina kubeera nga toyina ludda luwagira naye omukyala najja nga ayambadde ebigo bya kyenvu yennaanekaanekanye ali mu kuyomba n'abatuuze amugamba nti kino kikyamu. Kati ambassador ali ku deportation center wata ali ku deportation center yatuusedde Uganda Joy Ruth Aceng oyo Canada emugobeddewo mapasi mpuga emutuuseko mbitegedde. Dr. Rudamani Mazongo tuna information gibagambye Veronica Nannyondo bagambye n'abala bangi bagenda kifeesinga ku mbaga wano watulaga wazibu nnyo ne sanctions zigenda kujja ezikwata Museveni mutabani we n'akabinja kaabwe. Nabuno obubaka bugenda eri mwenna abalina ssente za Museveni n'ez'amayiga mu diaspora nga mwagulamu properties za mugenda kubanga muzifiiridwa kubanga bamonitalinga buli kimu kyonna. Nammwe bannayuganda abegera Museveni nga mu diaspora osula mu nnyumba ya bbeeyi toyina mulimu gw'okola wabula ofuna obulamu olya onywa ospending ovuga emmotoka ez'ebbeeyi. Mwenna ebitongole ebikesi mu mawanga wibatambulirako toyina mulimu ovuga emmotoka za bbeeyi osula mu maka ga bbeeyi naye ng'ate n'emirimu gyammwe tegiri specified oba tegiri specific. Nammwe njagadde mbategeeze nti obudde bwamwe buweddewo. Naawe gwe basindika mu diaspora ng'ogenda kutandika gaba butwa batandise obbalondoola mu kimanye nti ensi egenda ekyuka. Go aga Ruth Aceng oyo Joy Ruth Aceng mugategereddewo ne New Vision ga postings agenda ayinza okuba nga adituusedda mu Uganda nga baka postings agenda tuka Uganda oba ali ku deportation center kubanga abana abasajja bakooye. Kati gwali mu diaspora fuba nnyo okulaba nga mulwana tununula eggwanga lyaffe abasajja beesomye otwala eggwanga. Buli lwokola video lwokola tweet lwowandika kintu ky'oba okola kiba kiyambako eggwanga ensonga lwaki batiisatiisa. Baleme batiisatiisa mukole buli kimu ekisoboka. Okwogera mundu temayina muzinga gwa nyukiriya nyoli wajja n'akutiisatiisa kiba kitegeeza nti akujje ku mulamwa. Kati njala bategeeza bannayuganda muzuukuke abali ku Twitter abali ku TikTok abali ku Facebook abali ku Instagram buli omu kolerawo okulwanyira eggwanga lyo ng'oyogera ebigambo nga teweetiirira. Gwasobola okulwana eggwa teri agenda kuyambako. Abazungu baagala nnyo wali akavuyo bwe mutalaga nti waliwo akavuyo tebagenda tuyamba lwebalembera nga n'embiro kwotadde. Buli mulamuzi yenna akola effujjo mu Uganda kati bamuyinako rekodi. Buli musirikale yenna akola effujjo mu Uganda bamuyinako rekodi. Abagabo obutopa bamanyi. James Birungi akulira Chieftains of Military Intelligence bali bamutadde ku ttiimu egenda okusoma mu America basazaamu okusoma kwe ali stranded ali Kampala. Abamanyi Katabazi nga mumanyi bulungi mukwate ebifaananyi bye bisindi kukomba sezenjawulo mu profiling otagenda kuddamu kutambula. Abamanyi Christopher Damwe mukwate ebifaananyi mu profiling abantu bagenda kuddamu kutambula. Bannayuganda mukiriyalinga diaspora. Kati mmwe njagala baga Abannayuganda bali mu ggwanga lya Bungereza mumpulirize bulungi nnyo. Bannayuganda bali mu Bungereza mumpulirize bulungi nnyo. Gwe ng'oli mu Bungereza ng'oli musajja Muganda ng'oli Munnayuganda nga toyagala Museveni
mbabuli ba agent ba Museveni wewe ba agent ba Mayiga n'Empuuga bali mbongereza bali mu WhatsApp groups bali machachi g'abalokole batambuza akatwa bano bakolagana n'Empuuga bakolagana ne Mayiga mu Bungereza okutracking abantu bonna abaje bafira mu mayumba story by story kati mwategedde balinayo kipate simanyi bintu bya Buganda batadde bagenda gabira muno obutwa era njala bategeza mwe n'abantu bali Bungereza mutegere bulungi nnyo nti ne Gaayo ono eyali akuuma kabaka eyadduka kamubalage wano ndakomubalage wano kubayita Captain Sempijja ekifaananyi kirazeewa mwenna mumanyi Gaayo eyadduka Captain Sempijja ono oyo Captain Sempijja mu America yaddukayo kati ali mbongereza oyo Captain Sempijja eyali akulira timu ekuuma kabaka abachunya kabaka ne batunda ne byama bya kabaka nga bitonde wa Museveni Captain Sempijja mu America ya switchinga buswitchinzi kati ali mu ggwanga lya Bungereza esawa zino nga akola nga pota nga lochali amukozesa okukola emirimu gy'okupoota naye nga bali ku mission enteeketeeke Gaayo ono yekwese mu nyumba ez'abanoonyiboobubudamu ezisangibwa ku 39 Cedar House Campbell Road Croydon ono mwami nyumba zino zabeera mu essaawa zino eno address wabeera kansoke embalagezo address wabeera abeera Croydon kwaga amaka wabeera awo oyo Sempijja wabeera kati bane batambuza obutu okutta bannayuganda osanga omuntu yafidde mu njuto mayi waali so oyo Captain Sempijja eyali omulukwe kabaka agema ayo street n'agamaka amakaga gwakola ki wabeera mbabulidde address abeera bayita 39 Sadas House Campbell Road Croydon wabeera yo Captain Sempijja mu America yaddukayo dda kati jjukira bano bategekera bipate simanyi Buganda dina simanyi Buganda ojja kulya Buganda dina bagenda kuzikira ng'omuganda omusiru muganya okutegera nti tuli mu revolution bire bintu bya ddala Museveni yalwanyisa Amini nga balina ekigendwa kyabwe basuula Amini esanze no tulwanyisa Museveni fe tusobola kuddaka ne tubaga ebintu bino muza tuli balalu kati tubategeezezza sanctions zitandise okuluma visa ban zitandise okuluma omulimu gwamwe gukolera ku Twitter ku TikTok ku Facebook commenting sharing kuwandikira embassy kwekalakasa ebintu bino bisobola okuba government mu myezi mitono nnyo nevaako neba abasajja ba diplo bloko bampuuga ba segona bali mu kusindika businisi binyo kubanga bakimanyi nti bo bali mu kulya nsimbi tebagala kujja ko Museveni video tukozeza za Kasame mu lwaleero mulide bulungi nnyo so ndamutegedde kibaddewo mu kitegere bulungi nnyo ensonga nga zitambula gwali eyo kola omulimu gwo nga bw'olina ogukola teba muntu akutiisatiisa ku nsonga za ggwanga lyo ebituse ku Mpuuga mbitegedde ebituse ku Idaman mbitegedde ebituse ku Veronica Nanyono mbitegedde ebituse ku ambassador wa Uganda mu Canada mbitegedde ye mu reporting lwa kwenyigira bya ufuzi na kutulugunya na kuwayiza bana Uganda nammwe abali mu European countries waliwo ba agent bansereko abatambula nga bagenda ku migration nga babo wabiro kusazaamu application za mwezi asayiramu wotegerera omuntu gyokole video ku TikTok ba ku Facebook omuntu omwogera amanyi nse mutegere n'ekifaananyi kiteekeyo tukoye enkwezenge mumanya abagabo butwa temusobola boogerako naye nga bagenda mu asayire bagenda mu migration bateeka ne ba blocking asayiramu zammwe mumanya abanya kati omwana yassabaga abazungu abangereza mwana munyarwanda kitayo munyarwanda akola mu government yani ya Pirato ebintu bino bimanyi muganyo bikola lwaki mwetiririra goloza Kyagulanyi yagenda kulwanirira mpaka ddi Lumbu yagenda kulwanirira mpaka ddi bagenda kwogerera mpaka ddi Lwoya lwa Munyindo lwekuula wekka Mayiga mumanyi ebikolobero bye mukole profile mu bisindika buli office nga lwatuuka abantu bamutegedde nti oyo mutemu ayagala kutta kabaka nga ne kabaka akimanyi omuntu azze kupata yogera mafuukula yogera Kyagulanyi mafuukule mukube empi omukube n'amajja amavundu ave ku mukolo gw'okuziika abo bakiiba Firimani simanyi bano baani bonna mu bakube kati ssaawa yakukuba bantu abo mubaggyemu obusiru owe Dubai wuli bagenze ne mudipotinga kuteeka bima bya zara mu consulate embassy bagifudde kasino kubanga balina kawo mentality
Nibo tubage bintu muza tusaka. Umbaga wa Dubai ne mu deporting ata onyo bali bajjamu sibe myaka 10 consular wa consulate wa Uganda Dubai ba mu deportings lwa kuteeka bimo bya Zara mu consulate nga bade bazanyira mu Zara kasino. Mbagabi wa Canada mu deporting EU ebaninze empuga ebanirize no mulamuzi yasazo musango ozo yonsigi simaisikize munyalo wada mu bwaninze Veronica Nanyondo as well. Dr. Rudaman na yakiguddeko muzamutegedde. Muve mbintu byokwekala, muve mbintu byokwebuza amagezi. Mukolere gwanga lya mutiri agenda dekolerera. So, muzamutegedde bulungi. We are fucking serious. Oyabga musima Kyagulanyi agenze Canada. Kyagulanyi agende Canada nga ina kyagendeddeko. Kyagulanyi agenda mu America nga ina kyagendeddeko. Goyinza ogira banga conference, oyinza ogira banga conference gwa muzika convention nga si convention ayina ebyo byagenda okukola. Kuba yetagala kulwana muntu mwa mukubo oli amukuba ettekeno. Mutegedde bulungi. So kati breaking news eriwo abanya batandise bakwata. Mwagala ensi yammwe mulwanirire ensi yammwe. Tulina okuddeeka eriyo baganda bafe badde mu America emyaka 3 baagala kuddaka. Eriyo basinga bafe badde mu America myaka 4 bakoyi baagala kuddaka. Abali mu Canada kyekimu, abali mu Bungereza kyekimu, abali mu nsi za Europe baagala kuddaka. Ne bati okuddeeka kubanga obuto bungi. Bati okuddeeka kubanga okuwamba kungi. Bati okuddeeka kubanga abazadde baba batemula. Abaana badduse Uganda tebalina mirimu. Ngate gwanga lina buli kimu. Ne goli mu diaspora ngalobona nate Museveni akusasulira ennyumba mu Osulu otegera una kuki. Nga sereza muwa musolo. Baganda bafe bali mu deportation center e Saudi Arabia. Baganda bafe bali Dubai makomera. Baganda bafe bali Egypt babagobanga abagobe ensenene. Kubanga ensi yawe yabalemerera. Banange muzuke tulwanirire ensi yaffe. Tiba muntu addamu kutiisatiisa situkolwanirire ensi yo. Buli muntu afa yevuma Museveni ne musirise. Abaana afe babatta. UPDF muri mu butente mwebase ensi bagitwala. Munoza mugenda kubeera luddawa. Baba goba kumataka musirise. Tebaddamu kutiisatiisa ng'oli abuze mu inbox akutiisatiisa. Munoonyereza information ye ogiteeke ku Golla Moses mugiteeke buli wamu. Mulwanirire ensi yammwe. Nze olwaliro wendi enkya nnyinza okuba siriiwo nga bandiddewo bakatonda antutte. Naawe osobola okweyogerera. Tukeesa lukyanga kukoya mutamiivu. Abaana bali South Africa bakooye. Badduka vane babasosola nti mudde wammwe. Nengo olikuwa kwa Africa bagala kuzu ate omudugavu yagadde wammwe. Olwokuba bampuga bagaggawadde balina za arcade balina zimmoolo balina enjobe zipangisibwa tebava ku nnyonyi kati ennyonyi bazibagobyeko. Muzamutegedde kyekigenda mu maaso mu ggwanga. Kati gweddeyo weetuleko olowooze nti teweesobola ensi ogisobola bulungi nnyo mukole buli kimu ekisoboka. Muve mu kwebuzaabuza ng'abafuka banaaba buli kimu kitegedde. Mutegedde bulungi kati mujja kudda mu line nga mutegedde ensonga zino. So ndowooza video njimaliriza breaking news mujja gisa ku mitimbagano egy'enjawulo. Tujja kuddamu okusinkana ku nnaku Sande. Ebisigadde mujja bite sanction zijja kati zitandise obbaluma. So mukama ba 13 mpeera video ewedde mweraba.